بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر الله سبحانه وتعالى قام عند يدى مجا مامبيا وليه سالا عند يدى مامبيا إذا كان شو بدي بكدي شو شو يديو كتوم سنة قوين جديو. وليال عشر نبيرو إكومي إبيري مميز قوازو الحجة ngawe babitunyonyola abamanyi nti omulimu ogukolebwa mu nnaku ezo nga mulungi Allah subhanahu wa ta'ala agusasula ensasula ey'enjawulo. Allah alayira ebibiri bibiri walwatir n'alayira n'ekyekiri ekimu. ashafi Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu aya eyo abamanyi bagivunula mu ngeri nnyingi nti ashafi ebibeera ebibiri byebitonde والوتر كبيري كمو ونمني جناي الله سبحانه وتعالى أبلا نبقى أنت والشفع زنكم يزير موزقواذ الحجة والوتر يعرف كبانغا يقنكر لنمو أبلا نبقى الشفع الصلاة إيراكا إزرابك أنت الزو نيا بيري والوتر ناراير الصلاة مغرب كبانجي كويتري أبان نبغى من والشفع الله يراير أمويندو وقولي بيبيري والوتر ناراير أمويندو وقولي تشيمو أبزونغ بايتا ordinary even numbers ne odd numbers. والله أعلم. الله يسينغو كمان يجتوف كبيرنا waddenga byonna bisobola okuba ebituufu. wallayiri Allah agamba ndayidde ekiro idha yasiri bwe kibeera nga kitambula kigenda kitambula mpola 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 mpaka lwe kiyita. hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. abaffe tekuli mu kulayira okwo kw'owulidde okukulembedde, tekuliimu ekintu eky'amagezi, tekuliimu ekyama ekikusike eri omuntu alina amagezi ky'alabamu. alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. alam tara rabbi ye tolaba kayfa ngeri kifa'ala rabbuka gye yakola katondawo bwe yali abonereza bi'adin abantu ba adin. abantu ba adi abo Allah yabatumira muganda waabwe yali ayitibwa Hud. abatono bakkiriza, abangi ne bagaana, Allah n'abasaanyaawo. Allah kyava agamba nti tolaba Allah subhanahu wa ta'ala ngeri ki gye yakolamu ng'abonereza abantu ba adi. irama, aba adi abaali bawangaalira mu kitundu ekiyitibwa irama. ذات العماد bannannyini buwagguufu gyali mirangaatira gy'abasajja n'abakyala nga bawanvu bazibu era nga n'ennyumba zaabwe bazikola nga ntumbiivu ng'era mpanvu olw'okubeera nti nabo baali bawanvu. Allah subhanahu wa ta'ala yabakola mu buwanvu obw'ekika ekyenjawulo. abamanyi abamu bagamba nti omuntu omu yali yawerangako dhira ebitundu by'omukono 12. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tolaba abantu abo mu buwanvu bwabwe n'amaanyi gaabwe ngeri ki gye nabatuusaako okubonereza okw'enjawulo. allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. abantu ab'ekika ekyo tebaddangayo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tebaddangayo kukolebwa babafaanana mu nsi muno. amaanyi gaabwe ge baayina, obuwagguufu bwabwe bwe baayina, emputtu yaabwe gye baayina, Allah agamba nti tebaddayo kutondebwa ababafaanana mu nsi muno olw'okubanga amaanyi gaabaleetera okwemanya ne babeera nga bajeemedde nabbi waabwe Hudu عليه السلام. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود
y'abaffe gwe tolaba era tomanyi kyafaayo ky'aba Thamud abo Allah bwe yatumira nabbi waabwe ayitibwa Saleh era butya bwe baawakanya ne batta ensolo Saleh gye yabaleetera Allah n'abazikiriza alladhina jaabu sakhara bilwad abaalinga bakutulira sakhar enjazi abaalinga bakutula enjazi mu kisenyi ekyayitibwanga Wadi al-Qura ne babeera nga bagenda agatundutundu g'enjazi ago bagasitula ne bagenda bagakozesa amayumba gaabwe. wa Firawuna towulirangako era tomanyi biki ebyagwa ku Firaawo eyali yatuuse n'okweyita Katonda. Enzikirira ye tewagitegeerera tebaagikubuulira. Zil autaadi nannyini kuba nankondo ayitibwa ow'enkondo lwaki? Kubanga yateekanga abakkiriza mu kasana oba abantu bonna abaagaananga okubeera nga bawuliriza ebyo by'ayagala okubeera nga babitegeera okuva gy'ali, ng'ababonereza ng'abateeka mu kasana n'abakomerera emikono gyabwe n'ababamba nga bw'obamba eddiba mu kasana n'abakuba enkondo mu bigere ne ku mikono. Allah n'amubatizaako erinnya nti ye nannyini nkondo ezo ze yakomerezanga abantu ng'ababonereza. Alladhina abantu abo aboogeddwako aba Aad, aba Thamud, Firawun tagaw fil bilad baabula mu nsi muno ne basukka busussi ne bayita ne we bandikomye. فأكثروا فيها الفساد ne bayitirizaamu nnyo mu nsi yaffe obwononefu. فصب عليهم ekyabaviirako Allah n'alyoka abafukirira. Rabbuka omulezi wa Allah n'afukirira ku bo sawta al-adhab ebibonerezo eby'ebika eby'enjawulo. Kubanga abasamudu baazikirira mu njawulo, Firaawo naye bw'atyo yalina enjawulo ye, n'abaadi baalina ebika byabwe eby'enjawulo mu kubonerezebwa. Allah aga nti ne mbafukirira olw'obujeemu bwe baasaasaanya mu nsi muno obwali buyitiridde ebika by'ebibonerezo eby'enjawulo. Inna rabbaka mazima omulezi wa Allah oluvannyuma lw'okubabonereza wano ate ku nsi labil mirsadi abalindiridde alibulindaala abakwatagane ku lunaku lw'enkomerero balinayo ate ekinene ekisinga kye baafuna wano. فأما الإنسان naye mazima ddala omuntu idha mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu singa katonda we amuwa ekigezo n'abeera ng'amugezesezza omulezi we Allah n'amuwa ekitiibwa n'abeera nga wa kitiibwa ku banne ali mu kifo eky'ebbeeyi. wa na'amahu n'amuwa ebyengero ebirungi, ayina zifaamu, ayina ebidduka, ayina ebizimbe. Fayaquulu atuuka ekiseera n'agamba rabbi akraman, nze Allah yangulumiza, nze byanta. N'abeera ng'ayogera mu maloboozi agalaga nti Allah yamufuula ow'enkizo ku balala. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما naye إذا ما ابتلاه singa Allah bamugezesezza n'amuwa ekigezo فقدر عليه رزقه riziki Allah n'agigira nga ya kigero si nnyingi ng'eyo lyasoose. Fayaqulu omuntu oyo ate omuwulira ng'agamba rabbi ahanan, nze Katonda yampisaamu amaaso, nze Allah subhanahu wa ta'ala tandabawo. Allah subhanahu wa ta'ala yannyooma n'andaba nga sisaanidde okuggyako obutono. Abalala yabawa kingi naye nze teyandabawo. N'ayogera bingi nnyo ebiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yamwerabira. Kalla nedda si bwe kityo bwe kyali badde.
omuntu okubeera ng'oyogera ebitasaanidde ku Allah subhanahu wa ta'ala oba okweyagala n'oyitawo. Bal wabula la tukrimuuna alyatiima, temwagala kubeera nga muwa ekitiibwa bamulekwa n'okubagabira obuyambi, ng'omugagga yeekwasa nti nze byanta siina gayamba Allah subhanahu wa ta'ala be yagaana kuwa. Omwavu agamba nti nze sijja kuwaayo kuba Katonda yannyuma nampa katono. Ebyo byonna mubireeta ng'ebyekwaso, musobole okugaana okuyamba bamulekwa, okubagabira n'okubeera nga mubatunulamu. ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين. Era kirabise nga temwagala kubeera nga mwekubiriza ku kyakulya kya munaku, kubanga omugagga ennyo agamba nti nze siyinza kuwa munaku kubanga Katonda yasalawo okumufuula bw'atyo. Anut'imu man law yashaa Allah ta'amah, mwagala tuliise abantu singa Katonda yali ayagadde yali beeriisirizza. N'omwavu agamba sinaalibadde mpaayo naye Katonda teyampa. وتأكلون التراث أكلا لما تأكلون التراث ate bwe kituuka kuba mulekwa muli emmaali y'obusika, akila lamma olulya olugisaanyizaawo ddala, olw'okubeera nti bambi tebalina akayamba. Omugagga ate alya emmaali ya mulekwa ng'agigatta ku ye, n'omwavu ayina ekitono ayagala agatte ku kiki ekibe kingi agaggawale, olw'okuba mulekwa taliiko ayamba. Ne bagirya olulya lusaanya luzisa busolo, ne basigala abakazi nga tebalina ayamba. Obwana obuto bumulekwa ebyabwe babiridde, gwe yali alidde ku mmaali ya mulekwa Allah gwe gwayogerako nti olinawo kwe weekoledde, naye ate bwe kituuka ku kulya ebyamulekwa bw'oba obirya olya nga tolinaamu na kisa, olya kuvaabira kumalawo. وتحبون المال حبا جما وتحبون المال, abantu mwagadde nnyo ssente, hubban jamma, olwagala olusukfu nga tufuddeeyo oba ogiridde mu halal oba ogiridde mu haram, kasita ebeera nga ye esobodde okutuuka mu mikono gyo, ekyo si nsonga. Omuntu agwa kabenje abazze okumudduukirira basooka kwesasula, ne bakwata mu nsawo ne bamunyogootola, ali ku biwundu bye, naye olw'okwagala ennyo essente, enjagala etali ya muntu, Allah subhanahu wa ta'ala agamba mmwe abaagala ensimbi muzaagadde enjagala ensukkirivu, ne mweta ne bwe mwandikomye. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Kalla, mazima ddala ebyo byonna mubikole era mweyise nga bwe mwagala. Maali abamulekwa mugirye, ensimbi muzaagale, abanaku temubayamba, bamulekwa temubawa, temubasaddaakira. Naye Allah agaye nti kalla, mazima ddala idha dukkatil ardu, ensi eno bw'eribeera ng'emaze okubetentebwa, dakkan dakkan, olubetenta olwannama ddala, kubanga tugimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugisaanyaawo, tugenda okuzuukira ng'ekoleddwa bupya, ifuuse qa'an safsafa, museetu oguteredde nga yonna tekyalimu koona wadde akatunnumba, ng'eri flat. Omuntu takyamanyi waali kibuga kyewaabwe, wadde oluwanyi lwamulirwanaawo tokyamanyi we luli, olwali lwawula naawe olwabattiŋŋanya, nga tokyamanyi waali njuuyo. Ensi yonna Allah agifudde museetwe. Allah agamba mweyise nga bwe mwagala, mwogere nga bwe mwagala, naye mujjukire nti ensi bw'eribeera ng'emaze okubetentebwa olubetentebwa luli Allah subhanahu wa ta'ala lwe yagitegekera kwe tugenda okuzuukira,
وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك katonda wagenda kujja omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli ku lubaati lw'ensi empya etagenda kubaako dduuka wadde musiisi wa capati sente nga teziina mugaso era nga teziriiwo teriiko luzzi teriiko muti kisiikirize tekuli ambuleera nga tuli bwereere bukunya abasajja n'abakazi ng'abasajja si batayirire nga bwe bali ku nsi hadiisi bwe zinnyonnyola nga tetuli mu ngatto bigere byereere enjuba ng'etubengeya ng'essana lwe tuli bubi buli omu tamanyi kiki kigenda mu maaso bantu beetawula bava eno badda eri Allah yagamba nga balinga ebiwojjolo saawa eyo omuntu ng'adduka tayagala kulaba muganda we wadde mukyala we ensi etagenda kubaako buko naye bwe tulibeera ku lubaati olwo Allah agamba wajaa rabbuka katonda waagenda kujja omulezi wa Allah walmalaku ne bamalayika saffan nga bali mulayini bajje batwebungulula ab'eggulu erisooka batusimbeko layini eza ssaako nga bwe tuzisimba ku Kaaba ab'eggulu eryokubiri bayimirire bannaabwe n'ebyokusatu babayimire mu mugongo gwa bannaabwe bwe tutyo وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ويجيء يومئذ بجهنم gulireetebwa ku lunaku olwo nno omuliro jahannama bagenda kuguleeta abatunula balaba balabe hadiisi zitunnyonnyola ti bamalayika bagenda kubeera 7,000 baguteeke ku kigaali katukiyite kiwulibalo nga kiriko emikono 7,000 nga buli mukono guliko bamalayika 7,000 ogwa kiwiribalo baseneyo ekitundutundu amanda batuleetere tusobole okulaba nga tuli mu baliro wali ku nsi empya Allah agamba nti bagenda kuleeta jahannama erireetebwa nga bamalayika abo be bagireeta abajja bawalabanya ekigaali kiri ekiriko emikono 7,000 nga buli mukono kuliko bamalayika 7,000 baleete tulabe naye buli aliraba ku muliro yaumaidhin lunaku olwo yatadhakkaru linsaanu buli muntu alijjukira kyeyali ateekwa okukola ku nsi wali ogenda kujjukira nti wali oteekwa okuliisa omunaku wali toteekeddwa kulya sente za mulekwa wali oteekeddwa okuyamba mulekwa wali oteekeddwa okwebaza Allah yakuwa ekitono oba ekinini yatadhakkaru linsaanu buli muntu alijjukira kyeyakola n'ekyo ekyamuyitako wa anna lahu dhikra naye kuli mugaso ate bambi okujjukira obudde obwo يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول omuntu agenda agamba ya laitani zinsanze nze qaddamtu lihayati singa nakulembereza obulamu bwange obukkiriza obwannamaddala n'enkola emirimu emirungi فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ ku lunaku olwo la yu'adhibu adhabahu ahadun tewali muntu yali abonereza gwe wali olabyeko ng'okubonereza kwa Allah kwagenda okubonereza ku lunaku olwo abantu tewali muntu yenna yali abonereza mbonereza egenda kufaanagana ya Allah gyagenda okubonerezaamu abantu olunaku olwo wala yuthiqu wathaqahu ahadun era tewali yali asibye mwonoonyi n'omu ensiba Allah subhanahu wa ta'ala gyagenda okusibamu abajeemu olunaku olwo يا أيها
النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة قال بنو مويو متبنكفو أتردكم أتكك الله نقول مولزين الله سبحانه وتعالى أقامبو مويو متبنكفو ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك ودري وكتونه جوفا فادخلي في عبادي ارجعي إلى ربك ودري وكتونه راضية غوسيمي مرضية غاتوسيمي الدوا فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي جندو ينجرا ولي أبدو بانغا بلونجي وادخلي جنتي wadukuli jannati gendo yingire jana yange oyo ye muntu omukkiriza atagatta ku bukkiriza bwe shiriki zonna n'abeera ng'ateredde ku bukkiriza obwannamaddala allah buli mukkiriza owannamaddala agenda kumuyisaawo mu ngeri yefaanana etyo ng'agenda mu jana. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.